Stars with a beating heart. Filling these songs like a jokes and curves. Started this stop, set it off cigars. Cause it only slip like you fall for flowers. Or if you just talk like we meant to. So without me, maybe I know the time is Newton Buteraba House of Wealth tukomyewo ku mpewo Saturday the 9th March. Tugenda kusoma ku nsobi abantu ze bayinza okukola mu startup. Ensobi eziyinza okukolebwa mu startup. Abdallah nsanyuse nnyo okulaba, nsanyuse nnyo n'okukimanya nti wacheckingako wano ku office. Sobeerako gw'oyisaawo tubeere nga tusobola okutandika mu budde. Newton Buteraba House of Wealth kansubire nti muli bulungi. Twagala kwewala nsobi bantu ze bakola. Ne muganda ya mugaluka ababuuzeeko wano. Yes, tugusenera yonna abaliko nga musajja wagambye nti mugaluka lwalija Buddu House yatabye tuze tulabe ensobi ezikolebwa nga tutandika business mu nsi nkuyanja. Sharing nga kisookera ddala nga butambula ng'omusajja bwanywa ku mazzi n'okuwawula ennyonyi kugenda mu maaso nange nga bwempita bempise emmere tugire ffenna kubanga ewooma nnyo ng'egabaniddwako. So ensonga zengenda okusharinga nammwe weewaawo zijja kuba ziringa 1 2 3 4 5 naye mbeera njagala obeere ng'osobola okuyita baganda bo, mikwano gyo, abantu bonna bomanyi nga akozeeyoko kasente nga yandiyagadde okuba nga atandika. So zino ensobi bw'anaaba aziwuliriza bulungi engeri gye nzoogerako n'asobola okuzeewala, kijja kumuyamba weewaawo okutandika bizinensi ye nga erina emikisa mingi nnyo egisobola okumuyisaawo. Kansubire nti mutuwulira bulungi, twagalagezazaako kulaba oba ne network etambula bulungi. Newton Buteraba House of Wealth tusangibwa ku plot 58 wano ku Buddu House. Wetwogerera kati tuli ku mwaliro gwa kusatu. Olunaku olwaleero tutumira abakyala mwenna gye muli. Mwami Bukenya nsanyuse nnyo okulaba, sinamanya waddayo esawusi oba okyaliwo UG. Alfred Okero nawe nsanyuse nnyo okulaba. Kafero Aziz ogambye kiri clear. Lubambula David tusanyuse nnyo okubalaba mwenna. Mukulikeeyo mu Women's Day. Obadde okimanyi omwana bw'atandika omuntu yenna nga tannazaalibwa bw'aba adevelopinga mu lubuto lwa maama we, obwongo bwe butandika bwa mukyala. Ekyo obadde tokimanyi? Saagala olimbe, ekyo obadde tokimanyi? Ffenna abantu obadde okimanyi Mugalu? Ffenna abantu bwe tubeera nga tuli mu lubuto lwa maama waffe nga tutandika okufoomingamu omuntu, obwongo butandika bwa mukyala ne wayitawo akabanga katono omulenzi. Bw'oba onoobeera mulenzi obwongo bwo ne bulyoka bukyuka. But we all start with a female brain. Kyovola ffenna kitukakatako okubeera nga twenyumiriza mu Women's Day yabaddewo olunaku lw'eggulo. Martin Wamala agamba nti YouTube channel yaffe erina okubanga currently erunninga kubanga twakoze content ow'okusaayo videos zaffe twagenze tuzitematemamu
pieces ez'okuzisaayo. Mutyaba Haman, how are you today? Kansubire omwami yazzeeyo South. Alright, twagala okutumirako ku muganda waffe Mugalu Elijah Poye waali naye muganda waffe Moses Blessed Wamala e Canada awo embeera simanyi bwetambula naye kyemanyi nti olina okuba oli bulungi. Laila Mpologoma gyebale nnyo gyokola. So mbawaddeyo eddakiika emu buli omu okubaako gwayita tubeere nga tusobola okutandika. Just 1 minute. 1 minute. Graham Okelo Svensson oyise Nantongo Rachel ayanguweyo kuba mu ddakiika emu ngenda kuba ntandika. Winnie Nisha nsanyuse nnyo okukimanya nti kwoli. Nsanyuse nnyo okukimanya nti kwemuli. So mpawadde eddakiika just emu bweti tusobole okubeera nga tulinda yenna gwe muyise ajje tutandike. Kyekisinga okusaako nakuinvitinga oba okunyiga one invitation kyeŋŋamba kisoboka nakyo neŋŋamba bwekyuka okwata vm then wali obeera online. So Namaganda Farida Bees oyisani Winnie Nisha nsanyuse nnyo okulaba. Laila Mpologoma, I need help with my mom to start a business. So kitegeeza nti bangi nnyo mugenda kuyambibwa. Dan Damasco, Jacob Baguma, Mawele Richards, Mudas Sulaiman, mwebale kuba mu kibiina Salimu Lutindo kyazze. Kale katuyise wakasala katono nnyo tusobole okubeera nga tusobola okugenda mu maaso. Mukama tukwebaza olw'okutwagala, olw'okutufuula abakabi, olw'okubeera nti ffe bw'ogenda okusalawo okuyiga olwaleero. Tusaba mikwano gyaffe gitasobodde kukimeekinga gibeere nga najjo gimanya nti okuyiga tekukoma era babeere nga basobola okutweyumbako essaawa yonna. N'olw'ebigambo ebyo tusaba otuwa obuwangaazi n'obubalirizi. Gamba nti amiina. Newton Mutalaba House of Growth Level 3 ku Buddo House wano. Njagala osooka okubawa ka background. Ze zino ensonga lwaki nandiyagadde owetandikirewo business. 1. Uganda tumanyikiddwa nti ffe ggwanga erisinga okubeera ne bye bayita ba entrepreneur. Ekyo kitegeeza nti ensi yaffe y'ensi esingamu abantu banneekolera gyange. Kati toyinza kubeera mu nsi esingamu abantu banneekolera gyange nga gwe teweekolera gijo. Okitegeera? Toyinza gamba nti kati olaba Brazil
yensi esingamu abantu abasinga okwagala okusamba omupiira. Kati oyinza beera ng'oli Brazil abantu basamba mupiira nga toguwagira, togusamba, togwagala, nga toyina okay, waliwo abadde agamba nti sound was not good, ndowooza lwakuba nabo babadde babonaabona ne echo. Kansubire nti kati sound eri clear. So kyembadde njagala okulaga nti toyinza beera Brazil nga bagamba Brazil yesinga okwagala omupiira naye nga togusamba, togwagala. Abatuuze buli kye boogerako nga ngezaako okutereeza byakutereeza kati ku sound. Akankwasa Barbara agamba network is not good. Is that correct? Kansubire nti kati mumpulira bulungi. Mumpulira bulungi. So abantu babuuza nti Mugalu akola ki waggulu? Siri waggulu. Mugalu ali wano. Mugalu ajja kuba maaso yajja to contribute. Kyova olaba nti mwagadde abeere waggulu awo. Tuwuliziganya kati bulungi. Kati so ekisooka ngoli Brazil ngegamba nti Brazil nyamupiira kyesiga naye nga togwagala, togulaba, toguzannya, toguwagira, toyina wadde akapiira mu nju. Okitegeera awo buzibu bugamba obeera teweenyigidde. So Uganda emanyikiddwa it's the most entrepreneurial country. Okitegeera it's the most entrepreneurial country. Kyova olaba nti abeera yeenyigira mu kwekolera egigye, abeera ali wakati mu kufunamu. Ekyokubiri kino kyenjagala okubabulira lwaki mulina okwetandikirawo emirimu gyammwe. Leero Uganda erina abantu obukadde ndowooza tugenda mu 41 naye ku bukadde 41 tulinako abantu 1,110,000. Abantu 1,110,000 be bokka abali mu any form of employment okufuna ku ssente. Kitegeeza nti abantu abalala obukadde nga 39 tebasemberedde ssente. Olw'okubeera nga tebasemberedde ssente kitegeeza abantu akakadde kamu be bali mu kwetikka abantu obukadde 39. Which leads to dependence. Kwegamba obusente buno abantu akakadde akamu bwe bakola bwe bazannyiramu bulina okuvaayo bujje bulabirira abantu 39,000,000. Awo nno waliwo obwavu bwereere. Kyokolaba tuteekamu okusaba gye muli mwe nga ffe ng'abamu House of Wealth okubategeeza mulina okutandika okuzuukuka twekolerewo emirimu gyaffe kuba ssente zetuli mu kukola tezisobola kutumala. Tulina okubaako bye tutandika tubizimbe tubikuze bituwe ssente. So
abantu bangi nnyo mu Uganda batandika ssente, abantu bangi nnyo bavudde ebweru, bavudde mu nsi mwe bakolera ssente mu Emirates, bavudde mu zi Qatar, Saudi Arabia, bavudde mu zi Bahrain, bavudde e Bungereza, bavudde Sweden, bavudde mu America. Ne wano wennyini e Uganda baagala okutandika bizinesi. Naye buli lwe baagadde okutandika bizinesi balina obusobusobu bwe bakolaakola. Kyova olaba leero njagadde okwogera ku nsobi nga ttaano ze njagala twewale, twongere emikisa gyaffe egy'okutandika bizinesi, twongere emikisa gyaffe egya bizinesi zaffe okukula nga tuzitandise. So kansubira olina peni n'olupapula ng'ogenda kuwandiika. Later Nkodoma agamba nti video not clear. Is that correct? Nange ndaba ekiri. Okay, ebulamu kati ebikiri. Obulamu. Kati all right. Number one, ensobi gye njagala twewale, choosing wrongly. Abanoti nga kansubire mu notice. Choosing wrongly. Okulonda obubi. Oyo agenda agamba naye otegeeza ki okulonda obubi? Okulonda obubi. Olw'okubanga abantu abasinga twagala okwenyigira mu ssente oba ebintu ebikola ssente, bwe tubadde awo nga tuli ku mirimu gyaffe nga tulina obusente bwaffe bwe tukuŋŋaanyizaawo, tulonze bubi bizinesi ze tutandika. Okulonda obubi, choosing wrongly. Omuntu agenda kujja ayogere gy'awo akugamba nti Newton nkubuulire, lwaki teweetandikirawo bizinesi? Kati Newton okyamuke. Newton bw'okyamuka lwakuba bakugamba nti okutandikawo bizinesi kye kikola, otandika okunoonya bizinesi yonna gy'oyagala okuyingira. Okitegeera? Otandika okunoonya bizinesi gy'olina okuyingira. But usually tuyingidde bizinesi zikola kugamba ze tulowooza nti zifuna nnyo. Era okiraba nti bulime Mike agamba nti tuli clear, ne Lubambula David agamba tuli clear, ne Muwawu William agamba tuli clear, Nasanga Agnes agamba ne tuli clear. Tugende maaso. So Tina weebale nnyo ka choosing wrongly, okulonda obubi. Nti abasinga obungi wano bwe tubadde twagala okutandika bizinesi, ffe omuntu bw'atusemberere tumugambye bugambi kiki ekifuna. Era senga owuliriza abantu bwe bankubira amasimu bambuuza, Newton, kiki kye nnyinza okussaamu miliyoni 1 kimpe $20,000 buli mwezi? Takirowoozezaako baana akyagala, takirowoozezaako oba akirinamu obukugu, takirowoozezaako okuba akirinamu passion. Ayagala kyateekamu miliyoni 1 kimuwe $20,000 buli mwezi. Era bajja kumubalira nti bw'obeera ne booda, oba bw'obeera n'ekibooda, oba bw'obeera ne takisi, oba bw'ogenda n'oleeta obumonde, bw'oteekamu ssente zino zijja bbaamu ssente bwe ziti. Kati oba okubanga yazze mu kusooka agoberera ssente, amaliriza eyo bizinesi tagirinaamu passion, nga bwe yenyenyaamu bweti sales ne zibeera lo, agibuukamu bubuusi. Bizinesi olina okubeera nga ne mu kulonda Mugalu has to follow the proceedings such that bwe muyita aba asobola okuteesa.
katolaba Abraham Pima kyogambye nti you do not like the business you are doing okitegeera maybe you chose wrongly oyinza okuba walonda bubi nga wagoberera ssente nteekamu ntya akakadde ne kampa emitwalo 15 ne kampa emitwalo 2 okitegeera so ate wali olina kusooka kutubuulira obumanyi bw'olina n'ebintu ebyo by'oyagala kugamba bwokitunulamu. Do you have a passion for it? Njagala okuva n'olwaleero bw'obeera nga tonnatandika kulonda business manya nti ky'olonze kigenda determininga engeri gy'onoolastinga mu kyo okitegeera. Abantu bangi nnyo mubadde tugamba obaana Bayisiraamu naye ne bakusuggestinga nti ayi baala ekola mugamba baala bw'oba ekola gye nina okuyingira n'ogitandika kasita ogitandika bwoti family members ne bakucojjamu ng'otya n'okubeera ku bbaalayo essaawa z'okujja obbalansinga ebitabo toyagala kujja kubanga bamaseeka abalala bajja kukimanya nti olina ebbaala kwegamba erina engeri gyetatambula na values zo oba okitegeera kyegamba okakkananga ogirekeredde wabeewaadi agikolera okakkananga bagikubye. Okitegeera. So number one mistake to avoid, don't choose wrongly. Tunuulira values zo. Mubeera ne values, oyinza obeera omusiraamu olina values, oyinza obeera omukristaayo olina values. Waliwo ebintu ng'obiteekako omuwendo. Ebintu by'oteekako omuwendo. Nali njogera ne biliyoniya wano ebiseera ebiwedde. N'aŋŋamba nti yali ayagala kutwala abantu bweru. Naye bwe yayogeramu ne mukwano gwe n'amugamba nti abantu gy'obatwala okukola omanyiyo. Naga nti nze nkwata bukwasi nze kasita bansasula nga mbaweerezaayo nga bagenda. N'amugamba nti bweba kye bagenda eri okukola tokimanyi nga gy'obasindika okukolera tomanyiyo abantu b'obateekamu tobamanyi abantu abo oba oli mu kubatunda butunzi. N'awulira ye mu ye nga value ye tekola. Okitegeera nga value ye kwegamba teyandiyagadde kutunda bantu nga akizimbye nga kutunda alaba tekijja muwa mirembe ekyo n'akita. Mawulirako business ya ndowooza yali Bishop Nkoroyo the late yakola guest house naye nga guest house ye gye yakola ye values engeri gyali mu kristaayo zimugamba nti guest house oba lodge abantu tebalina kugiyenderamu kubanga nze ndi mu kristaayo. Era wali bwe mwatuukangawo kasita ogeza n'ojjayo n'omukazi mulina kulaga bulazi marriage certificate yammwe ne balyoka babaweewa okusula. Bwe muba temulina marriage certificate tebaba adimitinga. Okitegeera kati era kyalagibwa nti bizinesi ye yayiringita paka ndowooza paka lwe yagwa. Okitegeera balabika bakimuyingizaamu naye nga tebamunnyonnyodde dynamics zaakyo. So njagala obeere ng'otunuulira ekintu ekyo ky'oli mu kukola. Zino sente z'obeera oli mu kugoba sente tusobola ozikola mu bintu ebirala bingi nekyokola basaagala sente zikuyinula ennyo nga olonda bizinesi ey'okukola. Buli bizinesi saagala olowooze nti waliyo bizinesi ezifuna okusinga endala. Ekyo tekiriiyo. House of Wealth kwe tukigamba. Teriyo bizinesi efuna kusinga bizinesi zinne waayo. They are just different businesses. Okitegeera kigamba abakola restaurant bakola ssente, abawola ssente bakola ssente, ba forex bureau bakola ssente. Okitegeera abali mu transport bonna bakola ssente. So saagala oyingire business ng'otugamba mbu eyo wagiyingiramu kuba yo yeekola
naye ng'okkakkana nga walonze bubi nga passion yo teriyo, awo nvuddewo. Don't choose wrongly. Njagala olonda ekintu nga okyenyumiririzaamu, bwe weeraba okyerabamu, okiyimiriddemu, nga weewalula nakyo. Bw'onooba tokyagala nga tekikwatana na values zo, alamu zijja vuga, alamu ezo zivuga ozuukuke nga tosobola kuzuukuka kife. Okitegeera? Lwaki oyingirira bizinesi y'okulima ebimuli nga tosobola kugenda kubifukirira mazzi mu ttuntu? Okitegeera? So njaga kutegeeza, do not choose wrongly. Ekyokubiri, njaga kuwa point ey'okubiri, ensobi gye sitayagala okole. I do not want you to underestimate ze bayita startup costs. Underestimating startup costs. Eyo ensobi nnene. Bizinesi yonna bw'ebeera egenda kutandika, singa osalawo no underestimating startup costs, toyinaawo bizinesi awo. Ntale brand, nsanyusa nnyo okulaba ogamba I inspire you, nange you inspire me. Kuba bw'oba gy'oli nembeera nga emirimu gyange ogisiima, nange mbeera musanyufu nnyo gy'oli okukimanya nti gy'oli. Underestimating startup costs. Nsuubira muli mu kunootinga. Njaga kulaba oba waliwo anootinze ey'okubiri. Underestimating startup costs. Sente zino ezitandika okuziyisaamu amaaso. Underestimating startup costs. How are you, Dorothy? Nice to know you're following. How are you, Gloria? Underestimating startup costs. Yala kuba abantu bali mu kibiina banootinga. Underestimating startup costs. Ye point number B. Gye njagala okulambulula naye mbadde njagala kuba abantu babinootinga. Monsililian akataddewo, do not underestimate startup costs. Kikino kye kitegeeza nti bw'obeera ogenda kutandika bizinesi, ono akijjeyo bulungi. Abrahams Mpiima agambye I underestimated startup costs for starting a school. Now I build up to beam level. Sente nezigwawo kati biri eyo nga bifulukwa. Ate mwami Bukenya naye akoze akakabi age wano ndi ku projector abaana basoma. Omanyi oyo mwami Bukenya Professor Mulambe South Africa naye gino emisomo gyaffe agiwaayo abantu ne basoma. Atubira newakubadde bizinesi zeetaaga ssente ntono mu kuzitandika, waliwo ssente ezo entono z'olina okubeera nazo. Okategedde kigamba nti ffe tugamba abantu banditandise ne ssente entono mu kutandika, naye twagala akakasente akatono obeere nako akatono. Saagala underestimating startup costs. Okitegeera? Kubanga njagala otunulemu nti business naga erina pillars 5.
costs, operations, ebintu bwe binaata, ebibeezawo business. erina finance, omukono oba enkondo okwesigama ebyenfuna, empagi okwesigama ebyenfuna. Nkugamba erina finance, erina operations, erina HR, erina marketing, okunoonya obutale bani abanaagula, erina ne strategy, kwegamba be bakulu abaddukanya business. Empagi ez'ettaano eza business bw'oza underestimatinga zijja maaso wali kukukoona. Kuyinza ogamba bugambi tutandike wano tusasule rent, era abantu bawulira nnyo nga muga twasasudde rent myezi 3. Buli lwomala okusasula rent myezi 3 awo beera omaze okutiikinga wali operations. Bw'omala okutiikinga operations ojja genda okutunulamu nga weetaaga ate okusasulira license. Bw'omala okusasulira license oba byogenda okwetaaga, muyinza okwetaaga okukozesa computers, muyinza okwetaaga furniture. Okitegeera? Bw'omala ebyo byonna ebya furniture oyinza okwetaaga mwetaagayo omukozi nga receptionist anaakwata amasimu, muyinza okwetaagayo airtime. Kati buli bwojja gwe nga teweesetinze nga gwe kugamba nti okay ze zino startup costs ze neetaaga era keekano akasente kennyina kanduuka entandike bikukuba. Kyokola solution eryemu bweti eyinza okuyamba startup costs zino zireme kuzimbulukukako. Okitegeera? Solution yo bagiyita owning a business plan. Togeza n'otandika business nga tolina business plan. Ate business plan tekiri complex, just paper na pen na bintu byoyagala kukola. Okitegeera? Njagala kufuna kanfune wano senga mbadde n'olupapula lwange, njagala kukulaga nti paper na pen bwe mba njagala kutandika bizinesi y'amanda nga mmanya nti neetaaga ekibanda nakiwandiika nga ngamba n'ekibanda kino bayinza kizimbira sente meka, nga mmanya nti ekibanda omusajja ajja kujja akubeko amakookoko bikiri kyatekeka olujja ati asereke neetaaga emitwalo 2 tugambe ku 5 nga ngamba neetaaga kyawe ekirala erabikawo mba neetaaga kusasula kifo wengenda okussa ekibanda nga ngamba space for yard. Eyo nno ye business plan ntandika olwo, space for yard nga ngiwandiikako nga nziramu neebuuza amanda ngajjeewa, sauce for charcoal nga manya nti amanda gasinga mba ngenda gajja tugambe emaya oba enabbingo Masaka Road, bwe gavaayo ne gajja wano ekyengera wengenda okugatundira, eno ye transport nga ngenda mbibuuza nga mbiteekako price nga manya n'ensawo y'amanda bag of charcoal. Naye abannayuganda tulina omuze nti buli obeera oyagala okutandika bizinesi y'amanda obalako charcoal yekka. Buli kiisa akusemberera siwulirangayo omuntu gwe baali basemberedde wano ne bamugamba nti nno agenda kuteeka ssente mu takisi ne batamubalira bubalizi ssente zikola takisi wiiki, mwezi na mwaka. Ekyo kye babala kyokka. Tebamubalirangako bw'ofiisa ku kkubo, tebamubalirangako mupiira kwabika, tebamubalirangako sipeeya wa kintu kyonna, teboogera ku third party. Okitegeera kye ggamba? Teboogerangako ku saavisi n'omulundi n'omu. Bagamba oyagala takisi ya miliyoni, bagamba takisi ojja gigula miliyoni za 3.5 ku 5.5 naye nga buli lunaku balina okusongawo emitwalo 8.
ekyo kye bajja okubalya bakugambe nti senga emitwalo egyo 8 omusajja agireeta mu nnaku 6 aba aleese emitwalo 48 ewiiki kati gwe kubisaamu emirundi 5 mu 2 byebyo ebibuuzo abantu bye babeeramu ebyo byentera okuyita total rubbish. Underestimating startup costs. Ngulowooza nti nno service tegasa, you've underestimated it. Third party tegasa. Conductor tuyogedde na ku complexity ya conductor oba driver gwe tebikwatako oyagala taxi ate nga taxi teyeevuga munnanga. Taxi yeetaaga taxi eyina dynamics, boda eyina dynamics. Ezo zonna bizitokalanze obutayinza kujja nankakasa nti bizinensi eno esinga bizinensi eno teriyo bizinensi esinga ginne waayo. Zonna Katonda yazikola nga gwe kasitoga ako ogiyingire ekubikulira ku dynamics zaayo owulira supu bwayokya okitegeera. So tokulaba abantu bagenza okuba amala okugula taxi n'ayomba ne driver. Kati bwayomba ne driver n'amugoba bwamugoba nekimutwalira ebbanga lya myezi 2 oba mwezi mulamba nga tannafuna replacement ya driver. Naye nga wali bwe baali babala amagoba gino emitwalo 48 buli wiiki baagibalamu wiiki 52 ez'omwaka. Teri yalowooza na kulowooza nti emmotoka eyinza okutwala lino lyonna ebbanga. Teri yalowooza na kulowooza nti zino taxi zaabika emipiira, zino taxi ofiisa akuba bukubi mukono bwati n'alyoka actually tewalowooza na ku driving permit. Kizibu nnyo okusanga omusajja ng'ayagala kuyingira mu zino taxi ng'ali kulowooza ku driving permit. Bamubalira bubalizi taxi na sente zivaamu wiiki na sente zivaamu mwaka ng'agireeta ng'atandika okukutanga atandika okunoonya n'agivuga. Tamubuuza na permit amugaba wali ovuzeeko nti ekwata nga bagenda bakwata omusajja waabo avuga taxi nga balonda luguudo nga balunyuwa. Mubeera muli awo nti baamukutte oba taxi eyo yatomedde yabadde agivuga talina permit nga taxi ebeera ku poliisi ng'emalayo omwaka mulamba ate nga yali looni. You have underestimated startup costs. Why? You didn't have a business plan. Business plan ye map ya business togicomplicating. Wano nze bwe mba nkola business plan abantu bakola business plan ku mitwalo nga 3 ate nga engeri gye ngikolamu emitwalo egyo nga 3 tubuukingiramu ndowooza session nga 4. Mu session esooka ne tusooka ne twogera ku bizinensi yo paka bwe tugisensera ne tugitegeera nenfuba olaba naawe kyoyagala oyingira okitegedde nanze bwe nkitegeera okitegeera. Bwe tumala okugitegeera business ne tuyingira marketing plan ne tuyingira financials ne tuyingira ebintu bingi nnyo mu ezo sessions ze mba nkutegekedde. Kati bw'obeera nga gw'okitegedde kikwanuyira okulumbisa kasita kibeera ku lupapula okirumba nkya. Kivula bino byonna ebizimbe bye mulaba bye mwegomba biri ku lupapula. Eyo mapeera gye mulaba eri ku lupapula n'ekino ekizimbe kye baakamala ekya URA bakizimbira biliyoni meka? Biliyoni nga 15. The tallest building in the country now baleka bagizimbira biliyoni nga 15. Eri ku lupapula ezo sente URA zirina naye baagaana okuzimba paka bwe bagenda ewa architect ne bamugamba ekyo ekizimbe kinteere ku lupapula n'akiteeka ku lupapula. Ezo biliyoni 15. Naye mwe temwagala kusa bizinesi ku lupapula. Tuyagala kuteekawo obuntu obulala obubale such that you do not underestimate startup costs. Bw'onoozi underestimatinga n'otazirowoozaako zo zigenda kujja zikuyuze. Teziyinza kukulekawo, zigenda kujja zikuyuze, zijja kuzuuka buzuukusi bwe ziti nga tewazifanako. Era bw'oba oyagala okumanya nti business plan ya mugaso nnyo, nagisomesa nginako watuyina ano podcast namba ya business plan. Wano tutuyina kye tutannasomesa ndowooza ku business. Naye mune temubisoma.
bw'oba oyagala okumanya nti business plan ya mugaso nnyo tegeka butegesi birthday party okawulira tegeka birthday party tobaako kyonootinga gwegenda ogule buguzi cake abantu obabuulire veni bajje ojja kuwulira eŋŋombo bajja tuuka okunywa soda nga bali bagamba nti ffe nga twagala wisi ffe nga twagala wayini ffe nga tewali mazzi okwate mu nsawo otume owawaajja kwakada nti bano abasinga bonna baagala pepe baddeyo bajja kuba bali awo kiri buno obugundi buliwa nga tewali kambe kasala keeke buno obupopa buliwa butabeera na birthday party plan awo otegeddewo njagala ompandiikire points ebbiri zewaakayiga nkutwale mu yokusatu yakutwala mu yokusatu nsobi zenjagala tuzeewale nga tutandika nakugambye eyasoose nagigambye neyokubiri ngigambye njagala ozindisitingiro ndage nti mu kibiina totudde mabega nga webasitiro Elijah olina kyewandiyagadde okwogera ku ezo point ebbiri okay no problem you can always join later. Return to watching. So njagala kulaba Abrahams Mpima agambye I'm watching your 84 videos on Facebook. Raila Mpologoma agambye birthday plan number 1. Temugeza ne mwenyenya tuli mukujjuzaawo bujjuza mazzi nenjagala laba points 2 ze twakasomako ndyoke nkutwale mu ddala. Ndowooza olaffe engeri gye tunywamu soda tumibwamu amazzi paka lwava ku kansa. Kimbo wa Santos live from Johannesburg. Bulime Mike ali mu kibiina choosing wrongly ne understanding startup costs. Okulonda obubi n'okunyooma entandikwa ne omusajja nga wakabi. Mudas Sulaiman agambye okulonda obubi n'okunyooma entandikwa entambulira ku ntandikwa musajja mukannyo. Ngonzi Lilian webale kusoma mu kibiina choosing wrongly underestimating startup costs. Paula Kirabo watuukidde. Paula Kirabo happy belated birthday ambassador Paula Kirabo birthday yagadde ddi yaggulo oba yadde ya 6th Mugi Jero musajja ataddewo points okulonda obubi obutasassira ku bisale ebyetaagisa mu kutandika omuwulire omusajja. Stephen Bwira ali mu kibiina underestimating startup costs choosing wrongly. Tina Tino oli mu kibiina. So njagala bawa Ajula Mary mwe mwasomye muli bagezi nnyo muli mu kibiina. Njagala bawa namba 3 Deborah Kisa, my dear, how is Netherlands? Sure. Martin Juko webale kusiima.
Nandutu Gishu webale kusiima webale kuyingira kibiina. Njagala bawa namba 3. Namba 3 eno egamba failure to have a marketing strategy. Ye yandibadde esooka n'osooka. Abantu bannyonnyodde ebintu bino mu ngeri ate bansinze n'okumusinga kuba eggwanga siryamu agambye obutekkaanya ng'olonda. Namba 2 okunyoomerera embalirira etandika. Bano bannyonnyodde n'okunsinga bano ne ba House of Wealth n'okummanya tebamanyi bano bakka. Okunyoomerera embalirira etandika. Asoose kulowooza eggwanga siryamu tatudde. Musajja akozesa obwongo bwe bwonna. Namba 5 Samula Rogers nsanyuse nnyo okukimanya nti kuoli ate Samula Rogers bangamba nti weevaamu n'otandika business. House of Wealth ekwagala nnyo. Buli kiisa atandise business House of Wealth emwagala nnyo. Namba 3 failure to have a marketing strategy. Muwonge Fafa ali mu kibiina ne Laila Mpologoma bali mu kibiina ne Tinatine. Failure to have a marketing strategy. Eno nno ye yandisoose n'okusooka lwa nsonga buli lwe tubeera mu business tubeera tuliko bye tutunda. Bwe tubeera mu business tuba tuliko bye tutunda. Lwaki tujja okubeerako bye tutunda nga tetwatandise na kutunuulira kwetegereza kwekkaanya kuliga katale? Ekyo kye njagala ombuulire. Tuliko bye tutunda. Tugenda yingira business bwe tuba tugiyingira ekituleetamu tuliko bye twagala okutunda. Senga osoma Yokaana 14:6 nabagamba eyo vaasi njenyumirizaamu nnyo. John 14 John 14:6 John 14:6 bulira bwesoma. Yesu yagamba I am the road, also the truth, also the life. No one gets to the Father apart from me. Okitegedde? Eyo vaasi eyo enyumira abantu. Yesu yagamba John 14:6 I am the road, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father, no one gets to the Father unless through me. Yesu yakulaga nti naye bulooka. Okitegeera? Yesu bw'abanga ye bulooka nagamba eyo ye modo gye tulina okukozesa naffe tulina beera ba bulooka mu bizinensi zaffe. Yesu abulookalinga abantu ne bamuyitamu agambye no one gets to the Father unless through me. Kitegeeza nti nga bw'ogenda oggula ettaka oli n'akugamba nti tojja kumanya bbeeyi ya ttaka paka ng'oyogedde nange bulooka yalaba Land Road. Kikola kitya mu business nti senga otunuulira ffenna abasinga obungi mu business tuli ba bulooka. Bw'oŋŋamba nti oli mu kutunda manda ojja kwesanga si gwe wasimba egyo emiti gy'otema. Ojja kwesanga si gwe wasimba egyo emiti waliyo eyasimba emiti n'agyokya gw'omugulako manda ng'amaze ogwokya n'ogaguza abafumba. You a broker. Bw'oba oli mu kusiika capati eva mu ŋŋano na butto. Eŋŋano ekolebwa tugambe bapembe, butto n'akolebwa mukwano. Gwe n'obeera bulooka n'otutuusaako eŋŋano ne butto enjokye. You a broker. Mu services tuli ba broker. Okitegera kye gamba?
so bw'obeera ng'oli broker ky'olina okusooka okumanya ebintu bino obitwala wa era obijja wa. Marketing strategy. Teriyo kisudde wano buli bizinesi etandika ng'abantu kujja nga bo balowooza nti bw'ojja mu kutandika bizinesi n'ojja ne miliyoni ennyingi zezi era mbawulira eyo nga mugamba sente zezizaala sente, sente zezizaala sente. Ani yakugamba? Sente si zezizaala sente. Ekyo nze nkyogedde nze bayirayo kye kambabuulireko akalala. Ndi mu kubeera certified in investment and wealth management mu University of Geneva. Okawulidde ako twayongeddeko ku bukugu. Obukugu twabwongeddeko kati tetukyasobola kusaagibwako. University of Geneva egenda kunsatifyinga mbeere wealth and investment professional. Lwaki eyo nagisomera Geneva, genda osome ku banking sector ey'ensi gye bayita Switzerland. Geneva kibuga kiri mu Switzerland. Genda obasomeko. Lwaki buli abba ssente mu nsi aziweereza mu Switzerland? Bayina banking sector nene bweti, eyo yewali obugagga. Kati ne House of Wealth naffe twataapinze mu University of Geneva bajja kuba bansatifyinga okubeera wealth and investment manager. So bwe munaatandika okuyita wano omukyala n'abagamba nti sente za buteera bazaali nnye bajja tankobaga nti egibadde ezatu gya temugeza ne mukaayana muganda wange. Omuzannyo twagusitudde. Buteera bwe wa 2019 asinga ku buteera bwe wa 2018 nze nkompiitinga nange. Mbumweyo muli mu kompiitinga n'abantu nga muswadde. Don't compete with people, compete with yourself. Weeragireko bwereere. So bwe nkugamba ku marketing strategy, njagala otandika okubeera nga buli kyoyagala okutandika. Sente si yekola sente, ntegeera y'enkola y'essente yekola sente. Tokategedde sente si ze zikola sente, entegeera y'enkola y'essente yekola sente. Kubanze bwe nnyimirira n'embeera wano n'emmanya nti ono atunda ttaka. Okay, bw'aba ali mu kutunda ttaka nga yakapuloti akatunda bbeeyi rayisi, yakapuloti akatunda miliyoni 3 ng'ate kalina amazzi, kalina amasannyalaze, kali kumpi n'ekkubo, ng'ebyo mbimanyi. Entegeera y'enkola y'essente yekola sente. Nze akakapoloti nsobola okukagula obukadde bwe 3 n'enkatunda 10 kuba mbeera ntegeera bwe bakola sente. Kati zino zonna sente zendeeta 3 zibeera by the way. Nnyinza n'omuwandiikira check nti kankuwandiikire check nja kusasula omwezi ogujja. Otunda ettaka miliyoni meka? Miliyoni 3. So okwateko gana 5 cash 2 kitundu kanziwandiike mu check n'enzimuwa. Gw'olaba awo sente ze zibeera zikoze sente? No. Entegeera y'enkola y'essente yeeba eri mu kukola ssente. Njagala mubeere nga mutambula nange. Njagala otambule nange onjigeko akatono, ogenda ogaggawaleko. Njigaako akatono. Musajja ayogera ku kukola ssente okumala emyaka, kati n'emyaka emeka? Non-stop. Non-stop. House of Wealth bwe twagigulawo wano, twagigulawo 2017 mu May. Naye teebereza okuva lwe twogera ku ssente, consistency eyo gw'ogirabye.
Gulowooza teriyo bintu bitukyamula bye tuyinza kwagala kwogerako mu politics oba ku bakyala oba ku baana okitegeera. Gulowooza n'emboozi tetwandigitadde mu luzungu, eno emboozi yandibadde ewoomera mu luzungu okitegeera. Naye akatale kange nakategeera, akatale kange nkamanyi, ekyennyanja kyange nayiga olusiringanyi lwakyo okitegeera. Nabagamba oluzungu tulwagala naye munesayansi yalaga obwongo obuprocessingira mu mother tongue kkiriza obagaana. Omucope bw'oba oyogera naye wano, omucope bw'oba oyogera naye n'oyogera naye oluzungu, obwongo bulina okukwata, obwongo baabukola nga bulina container ne interpreter munda, container ne interpreter. Buli bigambo byonna byoyo babisula mu container n'ebikasukira interpreter n'efulumya mu kamwa wano okitegeera. Ate eno interpreter eri mu bwongo esobola okukola back to back, nti omuntu oyogera naye mu luzungu ebigambo ebyo ne biyingira mu matu n'abikasuka mu container ye. Bw'abikasuka mu container ye n'ebiprocessinga ku speed ng'ebizza mu lulimi olwa maama we, tebakulimba, ne babizza mu lulimi lwa maama we. Kati bw'amala okubitegeera mu lulimi lwa maama we, ku interpreter eno n'ebinterpreting ebizzeeyo mu luzungu n'alyoka abyogera. Ky'oba olaba abantu oluzungu babeera balumanyi naye nga either alina kulwogera mpola nnyo kubanga interpreter ye ekozesa speed eri slow, processor ye ekozesa speed eri slow, oba ne lugaanira naddala nga interpreter ye bwe bijja mu container tebikyusa n'abeera nga tabitegeera. Tekitegeeza nti tabeera mugezi, abeera mugezi, lulimi lwe lubeera lugaanya. Era nze mbeera wano ne ntunuulira abantu nga basekerera abantu obutamanya luzungu. Namala ebbanga ddene nnyo e Bungereza, naye teriyo Omungereza asekerera muddugavu atamanyi luzungu. Toyinza na kukisaamu. Ffe bafale eno, ffe tukyesekerera, oli n'asituka n'alwogera n'akutuka nalwo netuga neweerabira nti colonialism obeera omukomezaawo. Ensonga gye nnyo okutegeeza, njagala otegeera akatale ko, marketing strategy. Kintu kino ky'oyagala oleetera abantu bakyagala batya, bakyagala ku bbeeyi ki, bakyagala mu bungi ki, era ddi. Ebyo bw'onooba tonnabitegeera togenda, teweewola okitegeera, teweewola, totandika, bireke, leka tuleke ffe twekolere ssente zaffe. Lwaki ojja otujoyininge akatabo mwe mukalina empapula mwazikula muda tebajja kaza yayonga okitegeera. tuleke tukole business, tosooka kujja kati nga tonnategeera akataleko. Kankusise, obadde okimanyi nti okutandika business kyefaananyirizaako, okutandika business kyefaananyirizaako okutuula mu room ng'erimu enzikiza. Njagala weekubemu akafaananyi ng'otudde mu room ng'erimu enzikiza. Mugalu, obadde okimanyi nti bw'otuula mu room ng'erimu enzikiza, gwe wekka abeera amanyi nti mwoli. Bw'otuula mu room ng'erimu enzikiza, gw'obeera okimanyi nti mwoli. Abantu abalala babeera tebamanyi nti mwoli, naye nga mwoli okategedde. Okutandika business kifaanagananga, okutandika business gye tuyita startup, okutandika business kifaanagananga
okutuula mu room ng'erimu enzikiza. Buli lw'otuula mu room ng'erimu enzikiza, gwe atuddemu obeera okimanyi nti mwoli, naye abakwetoolodde bo babeera tebakimanyi nti mwoli. Kati olina okuvaayo okube ku pokopoko. Kyova olaba bw'obeera ng'otudde mu nzikiza osobola okugamba bannange temuntomera, bannange ntudde wano kumpi n'omulyango, bannange temuntomera, bannange ntudde wano kumpi n'omulyango, oba n'okwata akatooki n'oteekako kalayiti ne weemulisa. Kitegeeza ki mu bizinesi? Nti bizinesi yonna gy'olina okukola olina okunoonya engeri gy'onoobeeramu visibility. Yewaava ebigambo advertising, yewaava ebigambo promotion, yewaava ebigambo branding, yewaava ebigambo publicity, yewaava ebigambo public relations, yewaava ekigambo marketing. Ne mulimpa ki? Mulimpa ki mmwe? Mulimpa ki? Omanyi sente z'emmanja gavumenti ya Uganda? Gavumenti ya Uganda mu bantu abayogi bangi. Gavumenti ya Uganda ngibanja sente nnyingi. Kuba omwaka ogwedde natuuka ku bantu abasukka obukadde 10 nga mbasomesa ku sente. 10 million Ugandans. Kati abantu obukadde 10 gavumenti ne bwe yandimpaddeyo singi 10 ku buli muntu. That's 10 billion. Gavumenti yenjavuwaza. Marketing strategy totandika bireke. Bw'oba tonnategeera katale bireke. Tunuulira bizinesi ng'agenda okuvuba ekyennyanja mu nnyanja, weebuuze ekyennyanja ki ekiri mu nnyanja kiryaki? Olina okutegeera olusiriŋŋanyi lwakyo. Olusiriŋŋanyi lwe bassa ku ddobo. Bwe bw'onojja n'oteekako enkoko, nakugamba ekyennyanja tekirya nkoko gwe ne waakubadde ekuwoomera. Empomera lumonde nesobola kwata lumonde mu gwe lumonde yakuwoomera mu galu. Sobola muteeka ku ddobo. Okitegeera? So lumonde ayinza okuba yakuwoomera bw'omussa ku ddobo, ekyennyanja ky'ovuba tekiyinza kulya lumonde, kyo kyagala lusiriŋŋanyi. Sajja ono ali fane. Eggwanga sirya timbadde njala kukuwa eno seggwanga naye edduka emisinde togirabanga. Abraham Zipima agamba gavumenti esanyuka otulaba mu bwavu so tesobola kusasula. Okitegeera? So njala kugamba nti bizinesi yonna engeri gye kiri nti tulina kutunda. Wini kyagamba bizinesi yonna engeri gye kiri bizinesi egenda kutunda bintu nga bwe batuwa ssente mu bintu. Tulina okubeera n'akakodyo ak'okutunda ebintu byaffe. Okitegedde? Tulina okubeera n'akakodyo ak'okutunda ebintu byaffe. Tulina okutegeera ebintu byaffe gye binaava bijjire ku bbeeyi ki, mu bungi ki, era tubitwalawa. Abantu bonna abazze wano nabagamba muve mu bizinensi y'ebintu bye muli mu kudiiringamu, mubeere mu bizinensi y'okukola ssente. Sikyoba mwakitegeera ekyo. Saagala obeere mu bizinensi ya pen, njagala obeere mu bizinensi ya kukola ssente. Saagala obeere mu bizinensi y'amagiraasi, njagala obeere mu bizinensi y'okukola ssente. Kitegeeza ki? Nti bw'onootegeera
obungi bwa peeni bakasitoma bwe baagala bwebwe obungi bwokka bwojja osuubula such that otunda obungi obwo ne buggwawo n'okola ssente zo. Abantu bangi obasanga mu maduuka ng'edduuka likubyeko ebintu ne bitandika okwexipayalinga, abaana ne batandika obbibba n'obipangisiza sitoowa endala. Omanye ekyo kitegeeza tewategeera kataleko. You didn't understand. You do not have a marketing strategy. Bw'onootundamu kati akataleko tewategeera bungi ki, tewategeera bungi ki bwe kaagala. Bwe watandika agenda ng'ogamba anti omuceere guva Soroti oba guva Mbaale, kaŋŋende ne Kampala ensawo 100. Akataleko tewasooka kategeera. Kati walinnya baasi wagenda Mbaale waleeta nsawo 10 za muceere, zigenda otuuka wano ng'akataleko kaagalako just ensawo 50. Ekinaana nga kitandika okuvundira mu sitoowa. Munange tugenda okuddamu okutuula naye ng'ogamba omuceere tegufuna. Laila Mpologoma abuuza, Bobi Wine to stand as a president, is that a business? Business definition nagisomesa namala essaawa namba n'ekitundu. Ojja genda okankeberereko olabe okitegeera. Definition namba nagiwaayo kweri kuno. So marketing strategy, marketing ngiruddeko ngimazeeko ebbanga ddene nnyo kuba yeesinga omugaso. Ffeffe n'abakozi ba ssente tukimanyi nti omuntu buli lwabeera najja naŋŋamba nti Newton mbadde njagala tupatanaringe tukole mu kino, nze sirowooza ku magoba, sirowooza na ku ssente ze tugenda kussaamu. Buli kadde omuntu ogubeera gumbobba nga ŋŋamba katale ako kanaavaawo. Ani abyagala ebyo? Ababyagala baliwa? Byo binaavaawa? Bya ssente mmeka? Babyagala mbungi ki? Think marketing. Gw'omanyi lwaki Coca-Cola eyina ssente nnyingi naye Coca-Cola esigala ekyakubya posita? Nti obeera ovuga eyo ovuga ogenda aluwa n'olyoka osanga li posita nga liri lyokka, postage eri yokka eriko soda wa Coca-Cola. N'ogamba bano lwaki baateeka posita eno mu nsiko? Naye nga bali Atalanta gye basibuka Atalanta, naye bw'oba ogenda aluwa osobola osanga li posita nga liriko oba MTN oba nga liriko Airtel, ninga lyesudde akabanga kanene. Nogamba posita ekola kyeno? Awareness. Baagala babeere mu bwongo obwo paka lw'onoobagula. Marketing bo tebaagala sigala. Nakugambye bw'oba otandika business weerabe ng'atudde mu ruumu ng'erimu enzikiza. Bw'obeera omanye mw'oli, ffe n'omwana tetukulaba, tuli mu nzikiza. Kati gwe bw'otandika business weerabe ng'atudde mu ruumu ng'erimu enzikiza. Oyina either okubira enduulu mu eyo ruumu tukulabe, oba oyina okuggyayo katooki, oba oyina okugula yaka. Kati zino kampani ennene zisiiba ziteekako yaka. Shakira Trust agaati jako galubindi tukutunule mu maaso. Omusajja oyo ayambala galubindi abeera mulimba. Galubindi zaye zinoba n'okugwako zawedde kugenda bazongere mu lenzi. Okitegeera kyegamba. So buli lw'obeera ng'oyagala kutandika business weekubemu akafaananyi otudde ku kameeza oli mu nzikiza, such that okimanya gw'olina okwemulisa. Kituufu nnyo. Awo nvuddewo ngenze ku kyokuna. Namba 4 ensobi gye njagala twewale is
blowing your money. Blowing kigambo kikola eri mu bakuba bomu. Blowing kwe kubwatula okwokya oba okutulisa ensimbi zo. Obadde okimanyi obadde okimanyi nti bizinensi yonna gye batandika etambulira mu slow motion. Teriyo bizinensi neegi mu Uganda oba mu nsi gy'oyinza kutandika n'etambula mu normal life. Bizinensi zonna I do not care whether in Vietnam, US, Russia, Saudi Arabia or Congo. I do not care. Genda yobabuuze. Business zonna nga zitandika zibeera mu slow motion. Kati business bw'eba eri mu slow motion, njagala naawe engeri gy'okozesaamu akasimbi ng'ogitandika kabeere mu slow motion. Okimanyi nti tebantegedde bwengambye slow motion. Bizinensi zonna bwe ziba zitandika zibeera mu slow motion. Ng'omwana gutolaba nti abaana bakulira mu slow motion. Omwana toyinza keera bukeezi nga tannaba nakwavula n'omukaka atambule. Omwana ajjira mu slow motion. Ne bw'obeera olina biliyoni ku akawunti, omwana nga tannatuusa myaka gye gyakwogera aba akaabawo maziga nakuwuuna ate okwogera tebakutunda mu supermarket. So business buli lw'onoogitunuulira ng'omwana n'okimanya nti etambulira mu slow motion, naawe akasente kakwate okamiime kajjire mu slow motion. Okitegedde? Awo njagala kuyisaawo ekintu kino. Omanyi bizinensi zino osobola ozikola mu mirundi ebiri. Waliyo ba investor abajja ne batandika bizinensi, waliyo ne ba startup entrepreneur abajja ne batandika bizinensi. Investor, era ba investor baleka be bakyasinza okutubonyaabonya. Investor bw'aba atandika bizinensi, engeri gye kiri nti ekintu kyonna yaba yakiraba over and above. Ye bw'atandika atandikira mu fulugiya. Okitegeera? Kati investor najja wano e Uganda ne bakugamba tugambe ayagala kukola yogurt. Bwajja ajja gula eka 100, arecruitinga abakozi 10,000, aleeta ebimotoka ebinaatambuza yogurt, aleeta ebyuma ebinaatandika okukola yogurt, abeere okwo si kutandika. Oyo ali mu kugattako, temukyera ekyo, yali mu kweyongerayo, tali mu kutandika. Abraham Mpiimo omusajja ono nga nsanyusizza, kuba buli kyemba njagala okwogerako akiinako idea. Agambye true like KFC, era kyovula njagadde okwogera ku franchise nga KFC. Bw'oba oyagala okutandika KFC mu Uganda, abasajja aba Kentucky Fried Chicken bagamba oyagala kukozesa linnya lyaffe e Uganda. Sooka okwate akawumbi k'essente okateeke ku akawunti eno mu mannya gano mu banka eno, tulabe oba onoosobola okukolagana naffe n'okwata biliyoni n'ogiteeka ku akawunti yaabwe. Yogo kirabika olina ssente. Kaakano gano ge mateeka bw'oba oyagala kukola KFC e Uganda ng'oyagala kukozesa erinnya lyaffe.
Buto tumufumbisa omulundi ogwo obadde okimanya ekyo KFC butte mufumbisa omulundi ng'etunda si ng'eyiwa eyiwa mu kikale eyiwa mu kirobo n'emutunda okitegeera kyenkugamba kaakano okubeera omugagga ng'enkoko ogifumbira mu butto wa mulundi gumu n'obeera ne pikipiki ezitambuza n'obeera ne system okose kutandika okukwongerayo systems already KFC yazikola ekirungo kyayo ekikola n'ekikuweereza ekugamba nti tulage bino na bino na bino na bino na bino na bino na bino baba kati saagala mutunuulire abantu ba Cafe Javas ba KFC ba Coca-Cola ba banks mubatunuulire nga abatandika abo ba investor leero ndi mukwogera ku mboozi eya startup ojje weeyiye ojagala kubaako kutandikawo okazaale kakulengo okalaba okitegeera kyenkugamba so saagala sente zoozibwatule oba ozikumeko omuliro manya nti bizinensi yonna it takes time to make profits obadde okimanyi nti nze buteeraba Newton nganze house of wealth njibanja ekyo obadde okimanyi house of wealth ekola sente zaayo naye sente zenagisaamu nga buteeraba Newton etandike nkyagibanjayo okitegeera kuba bwe najja okugikola nalina sente zange ninga nti njagisasulira rent mwaka njagifunira omukozi njagikolera bino yo ne bwebeera nto nga tennazifuna egenda esasula kati amagoba ga bizinensi bw'ogigenda ng'ogitandika gajja mpola gabeera mu slow motion kati slow motion eyo yandibadde ekuyamba gw'atandika naawe ogire mu slow motion saagala otandike nakuhayaringa bantu nti tugenda tandika tufuneyo omwana eyakamala university atukolere nga accountant tufuneyo bamaketi yababa tufuneyo noleeta tiimu yonna gyotadde ku misaala obawadde contracts tonnamanyana ku byotunda byonna kye basinga okugula ojja kutuubulira makiri mu maserengeta wali so I do not want you to blow your money saagala ozitulisizeeko bomu saagala ozooke njagala ozigyeyo katono omuwala juzi yajja wano ng'ayagala kutandika saloon ne mugamba kola lisiti y'ebintu byonna by'oyagala then ontiikingireko byokka ebikola saloon mwe mwenna buli lwe mubeera nga mwagala okutandika saloon okimanyi mutandika na dryers zino ez'okumutwe okwo si kutandika dryer eyo ey'okumutwe egula $5,000 ku kakadde nga hand dryer eno ekola ekintu kyekimu ku $2,000 egi omugezi waali wano bamuyise Katerega Moses Agai. We have overtaken a franchise but also goes in slow motion. Oli mutuufu business zigenda mu slow motion njagala bw'oba ogitandika ojje mu slow motion kasoobo kawolawola okitegeera bwe bagamba okusasula rent emyezi 3 ng'ogamba ekiki temukwatako gumu ekitundu kale mukwateeko 2 kasoobo lwaki otandika ne bw'olina okusasula emisaala nga waliyo bw'oyinza okufuna nga bali ku probation
noga nti komuweeko transport n'okuliisa banaye nze kampani eno naakagitandika naye njagala mukikakase tenakola sente zimala ekyo ffenna tukimanyi so tugenda kuba omuntu tumuwa transport nakyamisana bw'aleeta bizinesi yonna netukolera sente oba bw'atunda ebintu byonna bino bwe biti ne bwe biti nga tumuwaako percentage kasoobo saagala okwate mu waleti yo ogaye nti ne bwe tuna kugamba bw'okwata mu waleti yo n'osasula bano abakozi emisaala obanga agamba nti gwe tofuddeyo bizinesi ne bwenaye batakoze sente ezo z'oli mu kubasasula ozigyewa kyova olaba senga mubeera wano ku house of wealth wali ebintu ebisesa omukyala nkoleranga secretary wange Winnie by the way happy birthday Winnie kwali simanyi oba kwali naye Winnie leero birthday Winnie yankolera wano naye adabolinganga reception kyokka ate era ye accountant owulira bwe tusala ebisale minimizing nze nagamba siteriyo kyenja kukusomesa mu bizinesi nga sikikolangako oba nga sikiwitinensingako tokendawo olabye ono bwagambye nti bidwayo ebinene mbuno bidwayo ebinene birabisa bulungi saaluuni kati awo oli mu bizinesi yakulaga toli mukola sente era kyova olaba abo bonna ababeera mu bizinesi y'okulaga akagoba kagwamu nga tebakoze sente batuyita wano bulijjo okugula omanye fe batuyita kuba ffe tubeerawo n'obusente bwaffe obutono naye nga bungi nga ate butaasa banyini bizinesi fe wano batubbira amasimu okitegeera nga tulina obusente bwaffe obutono naye nga bungi tugule bizinesi oli naakuyita okugula famasi enamba nojja nobala famasi nobabuuza mwagala sente meka baagala miliyoni 2 nobaga okay miliyoni 2 mundageeko sitooko nga sitooko gwe bakulaga wa bukadde 30 kati miliyoni 17 baziyingiza batya muno okitegeera ne basonga ku masa ne basonga ku stowa abantu bajja kununulwa nja kubanunula genda osome ku Martin Luther yakola speech bagiyita I have been to the mountain top yagamba ajja kununula abaddugavu mu America kuba gye bwe yabadde ku lusozi yatunudde n'alaba ngeri gye balaga walungi nange bwentunula gye tulaga walungi muli mu kuvuyiza mu sente naye senga mwali musobola zino nakakola podcast ziri mu 8 naye gweoyagala kugaggawala wakalaba yeegi tugenda okukebera omwezi nga emmere yokka ogimazeeko akakadde kalamba tolina data alaba podcast oyita bayitawo buyisi mwendi mu kibiina ogenda okuddamu okukebera wali ngalabyeko eddakiika 2 nayitawo naye oyagala ddembe mbyanfuna emmere eyogiwa akakaddeaka landiroodi omuwe 7,000 emmere ogiwe 40 engoye oziwe 50 enviiri just enviiri ku mutwe ogiwe 3 buli mwezi naye ekiri eri munda mu mutwe toyagala kukifaako neweerabira nti ekiri munda mu mutwe kasita okifukirira bwoti kyalalalalalalalala kiyinza okukolera sitayiro y'enviiri buli lunaku bw'okimanyi bw'obeera ogugaggawaza ne gukola sente okyusa enviiri buli lunaku nezibeera nga tokyasobola zikubaakuba okategedde if you know kuzikubaakubamu omanyi kyekitegeeza ekyo kuzikubaakubamu okitegeera kyenkugamba
njagala otambule zino video naakasaayo 84. I do not want you to blow your money. Jangu mu kasoobo. Nabadde nkugamba nti fe House of Wealth senga ojja wano oyinza okuseka n'ofiirawo. House of Wealth buli lweyingiza ssente nga Winnie ambuuza kati sebo ku bbanja lyo tukusasuddeko mmeka nga mbalamu papapapapa nga bansasula nga batwalako nga bansasula nga batwalako. Kampani njibanja kuba kampani ento. Okitegeera kampani ento bwe najja wano true story bwe najja wano ku Buddu House landlord wa Buddu House is my friend. Okitegeera yampa floor number Newton jango renting wano floor number ompe sente bweziti nampa a very good rate. Namugamba I can afford a full floor wano wakati mu kibuga nage tulina obusente bwaffe obutono naye bungi. Nene mugamba era you will look for him omubuuze. Namugamba aliko eno Floyd bayirayo kwennyini bw'onojja kubuuza Uncle Daudi. Namugamba Uncle Daudi House of Wealth nga business nto nze nga Newton Buteeraba nze mukulu newakubadde nze nga Newton Buteeraba ssente eziyinza okupangisa ekifo ekinene nzirina. House of Wealth mwana muto sinza mutikka mugugu ogwo. Okitegeera ebyo bye mulina okutandika okutambuliramu. So maliriza nga nkugamba saagala oyokye ssente zo. I do not want you to blow your money. Just know startups run in slow motion. Mbeera njagala nkulabe nga naawe akasente okajjayo mu slow motion. Finally akanaasembayo, do not go at it alone. Do not go at it alone. Do not go at it alone. To wewe bera mugagga. Totandika business yonna bw'omu. Beera wano ng'okimanyi nti ojja gikola bw'omu. Okitegeera naye weetaagayo ttiimu. Njagala obeere nga weebuuza. Information seeking. Njagala obeere nga weebuuza. We are in a jungle out here. Uganda is ranked number 128 in the hardest places to do business in the world. We are in a jungle out here. Banks ezandibadde zituwa ssente tutandike mu business obutono. Interest rates ziri eri mu bire. Courts ezandibadde zituyamba ng'oli atulyazaamaanyizza okumunyigamu akasente kaffe atusasule nazo zimanyiza amakoona. Registration of a business in Uganda, it is still a struggle. Renting kati wano just ku Buddu House square meter ya $15 without VAT. Kati okubeera ne square meter nga 3 ezo $45 without VAT. Okitegeera muganda wange, it is expensive, it is tough. Okitegeera, it is expensive, it is tough to do business in Uganda. Njagala obeere nga oli mugagga. Abagagga, they never do anything alone. Era bw'oba owulira nga buli kyokola okisalawo bw'omu tolina gweweebuuzaako, oli mu layini y'abaavu. Okuba n'ekikonde toyagala bantu bakuyise, gw'ogikulembeddemu bw'oti
kwegamba oyisiza abalala bonna ate nga gwe toyagala bakuyise naye nga layini gy'olimu wali tera kuliko akapande abaavu osimbye layini yaaba buli lwowulira nga kyokola ekikwatagana ne ssente okimala bwomu gwe weenoonyeza ettaka era bw'olifuna n'olyesasulira gwe weerowooleza bizinesi gyoyagala era bw'ogifuna n'ogiyingira osimbye layini y'abaavu oli mu kyu y'abaavu eri ttera gw'ogenda osanga akapande kuliko abaavu njagala ffe tusimbye kyu y'abagagga ffe twebuuza kyekyaleesa house of wealth sente zetusaba okugaba advice zezikyasinza okuba sente ntono kyovola bwe tuweza emyaka 2 tugenda zikyusa emyaka 2 tugenda ziweza mu May nga 19 sente zonna tugenda zikyusa kubanga bwe twabateerawo windo temwajja kyokka ate nabwe tunazikyusa ojja laba tusobola okukolerayo abatono era ffe tujja sigalawo okitegeera do not do it alone genda osome ku wealth management okitegeera mbadde ndi mugezaako okwogera ne baprofesa bange mu University of Geneva nage nti nsoma wealth and investment management nabadde ndi mugezaako okwogera ne baprofesa bange mu University of Geneva abamu bakola mu Swiss bank aba bakola mu bank ez'enjawulo ne mbabuuza how much does it cost to seek advice on wealth ne baseka n'okuseka ne bagamba they charge in percentages omuntu bwajja n'agamba nti alina tugambe $1 million ng'ayagala advice ne $1 million bamucharge nga tugambe nga 5% of $1 million okumuwa advice okitegeera it is expensive to get advice on money omusajja asobola okubbirako sente zo ne batazibba abakutaasizza nnyo mutandika okubeera abagezigezi okutandika bizinesi ne miliyoni 5 ng'osobola okusasulako emitwalo nga 3 it is complete peanut ffe tetuli basiru zisaba aswazi nnyo sente ntono nnyo okubuulira obubuulizi nti kasitomawo nti omuwa ebintu awo omuwadde ebintu ebyebbanja bya sente nnyingi genda ozisale agenda kwavuwaza you save millions do not go at it alone okitegeera do not funa abantu bebeera ng'osobola okwebuuzaako olaba ne katonda yeebuuza olaba ne katonda yakolanga n'abantu katonda tayinaayo bintu byakabi ndowooza bye yakola nabwomu mu kununula ensi ojja laba yakolagana na Yesu bw'oba oli mu Kristaayo bw'oba oli mu Isiraamu ojja laba yakolagana na Prophet Muhammad bw'onoosoma Bayibuli era ojja laba Yesu yakolagananga na Joshua yakolagananga na Musa naye yakolagananga n'abantu okitegeera so njagala obeere nga olinawo ttiimu oyinza osalawo n'ogamba house of wealth gyojja okukozesanga mu kwebuuza ku nkwatagana n'ensimbi sente nno nziruddemu natandika okuzikola mu 93 93 nga ndi P4 93 I have been dealing in money for over 25 years. Okitegeera every week I meet like 2 billionaires either nga bazze kuneebuuzaako oba nga mikwano gyange tuwayamu kyokka ate I meet startups who are young people tofolaba wealth of information banjaga ogisharinga naawe olumebonaabona so mmalirizanga ngamba Mandela Kasimu abuuza Newton kisoboka okugula emigabo mu kampuni yo kampuni yange it's a private limited company kitegeeza nti basse kinoomu ekyali mu kakunizo ng'abantu batono Laila Mpologoma oli mugezi nnyo ate ojjukira nnyo n'akagaali yes
story number eri ku houseofwealth.biz ye website yaffe eyo story number gyeri Natale Rosette bano ng'ate business bagijjukira business ya kagaali 93 93 nga nkola 10,000 omwana wa Pifo ayingiza 50,000 buli lunaku guli muntu mukulu oganye okunkolerayo ka business kayingize 30,000 olunaku omwana wa Pifo ye yayingizanga 10,000 by the way 15,000 za 93 gye mitwalo nga 10 kati nazikolanga mu lunaku lumu mu Pifo si kwenyumya okitegera kye mbagamba njagala nze bwe mugaggawala mbeera ngaggawala mbeera ntambula eyo by the way nesanga abantu mu supermarket olinaga siku tomanyi ye yasooka tomanyi naye nkulaba ku TV ate nakoze kino na kino tomanyi naye nakulabako ku podcast ate nakoze kino na kino ebyo byenjagala emikisa eyo gyenfunanga simanyi na gye giva kyovula banze envugane emmotoka yange tebagiscratchinga tegwamu mafuta tebantomera nkimanyi muli eyo munsabira bwe bugagga bwendooza bwenyiza ofunamu okitegeera okudiza myaka 25 sirwala twegamba kimanyi nti bantu eyo balina okubanga bali mu kunsabira so njagala okimanye nti you can't do it alone maliriza bwe nti bwe twabeeranga ku ssomero okimanyi bulungi nti bwe twabeeranga ku ssomero omuntu eyakoppanga mu kibiina gwe baagobanga siwo mugalu bwe wakoppanga mu kibiina nga bakugoba era gwe baagambanga nti oyo si mugezi oyo yakoppa mu kibiina akoppa ebigezo kyokka ate bwe tufuluma abakoppa ku street be basinga obwakabi okukoppa kwe kwebuuza owaayi 18 gattako 95 ku street okukoppa ntegeeza ntya olina okwebuuza emmotoka bagijja batya e Japan n'ogiteeka ku meeri n'ogiyisa ku booda ye Kenya n'ogiyisa ku URA okitegeera okwo kwe kukoppa batandika batya bizinesi y'okusiika capati okwo kukoppa buli lwowulira ng'obuuza oba okoppa njagala mubeere sharp njagala mubeere nga mukoppa Zwa Richard tajjukira 4th point obadde mu kibiina mugalu njagala gwoboggalawo obadde ofunyeyo kuyinza okusharingako nabo babuliyo mu ddakiika obusembayo tuggalewo nze wenyinza okwogerako kiri nti okutandika bizinensi bingi bigobererwanga omukulu bagambye ate ayina kituyita tokindawoko naye feria tukufayina menta nakyo kitukubanya nga tutandika bizinensi menta yani menta ye muntu ajja okubulya ekintu kyeri ayiseemu oyagala genda kusuubula China naye gwobuuza yali asuubudde China yali ayiseeko wali ku departures ng'omubuuza ku China ojja genda obuuza omuntu kusuubula China naye nga yamaze ebbanga wali mu kasooli kitegeera menta kikulu ng'otandika bizinesi kasoozuula omuntu agenda okuwa gayidi entuufu ngenda bayo ekyokulabirako zina ndalika kampani yange ewola ssente nasooka kunoonya menta omwami nayizaako buteeraba ne ngamba nti owaayi bwe mpola ssente nakitandika ntya olina okuba ne credit limit olina okuba nti onoonya omusingo olina okunoonya abantu abatuufu kitegeera nga byaŋŋamba biyiseemu emyaka 15 kitegeeza it qualifies to become my mentor era exceedingly siswalanko kigamba nti bwe ndowooza ku kigambo mentor his name takes the lead kitegeera 2 bangi mulina ke bayita monkey see monkey do you should avoid monkey see monkey do nti gwoli ku kyeyo okuŋŋanyiza emiliyoni za 3 bagambye waliwo atunda obuwunga mu kisenyi naye kujjutireko obuwunga oyo totolabishi okitegeera olw'okuba kasaga atunda obuwunga mu kisenyi gwe naawe olyoka ojje otule mu kisenyi ogenda naye kambutunde olw'okuba oli ali mu kikuba atunda plastics naawe okujja oziteeka olw'okuba bwe bagambye nenno bizinesi etambula bwetyo okitegeera osooka n'onoonya obwagazi nga byanyonyoddeko ziri pointi zasose ebirala nebijja nga bikola ki ekirala failure to find a question of who oli otegese bw'ovaayo ojja okutandikawo saluuni yaani is it a unisex saluuni oba y'abasajja bokka otagetinze bayizi otagetinze nekolya gyange otagetinze bandi the question of who eyo nayo mistake tulina ogyewala nga tutandika ki business olina okusooka n'ozuulayo ani kanengenda bayo ekyokulabirako nze bwe navudde ddabi nazze ne question egamba nti nandyagadde okutwalako abantu mu gaafu kati question of who nagizeemu bwe nenga kantandike ne bamaids
currently tutwala meat ewa mu gafu strictly olw'ensonga bwe nazuula question of who nenzuula nti balina kuba bawala oba tebabanduyise maids ndata line kiba kinyamba okukola kyokutandika nenoonya akikola ne tukola affiliation kati exceeding we are moving kwatamaawo katono okiraba nti nno olw'okuba obadde Abu Dhabi kwegamba bw'ogamba nti kukwate abantu nga naawe obatwala kikwanguyira nnyo kubanga okibaddemu so oli tasobola kugamba nti emmwanyi zifuna wenga mugalo naye nojja n'oyingira emmwanyi okimanyi ebintu byonna bifuna naawe kino kyobaddemu olina kyokiyizeeko nola kino kirabika kikola okitegeera so era ojja kulaba nti ebisinga byonna tubyogedeko naye bongere sekula then ekirala omulugube oli ayinza okuba tugeza atandise kasaluni ku Zainabu Azizi kakozeeyo katandise okukola ku ssente n'agamba kangende nteke ne Wakiseka kangende nteke ne Bugolobi kangende nteke Wandegeya olabishi oyina okuba nga saluni bwegitendeka ku Zainabu Azizi yeyina okusupportinga zogenda okuteeka Wandegeya so sigenda ngaokwata ssente endala eno ya Zainabu Azizi yo eyengedde okubanga eggulawo endala waliwo embwa yali ku lutindo naye ng'eyina egumba mu kamwa oziti ne US kati eba egenda okulaba ku lutindo kuliko endabirwamu nga bw'otunula bweti mu ndabirwamu eraba eggumba ligezi kyokka liri mu kamwa naye nga mu ndabirwamu liraga ddene kati kyeyakola neewuuka ebaka eriri mu ndabirwamu lyebeekola kyetwala yamaliriza esudde eriri mu kamwa nga naye egudde wansi mu bwonko byebyo mutomera nti gweotandisewo edduuka tugeze ekireka litandisa okukolamu akasente amangu ago obuusi ogenze enajja nankumi etandise ddala okotoga eri ekireka yebigwera ng'erina gye nankumi terigenze maaso nga neri ekireka ligaddewo okitegeera ebyokukola sente zikuza nozisigaza oba obikoze eki obigaliddewo so omuntu agoberehawo wonna woosinziira naga tutabala ensi yonna nga tusomesa sente zikuza nozisigaza tufune eddembe mbyefuna ng'olina zoteesa olina zosize nga tolina mabanja ebyo bino olina okugenda ng'obyewala bangi mutidde okutandika oli sente azirinawo naye ebibuuzo ebyo waliwo abuuzaana ekya bodaboda kati bogenda kuyingira bodaboda soka weebuuze olinayo gwomanyi nga mu bodaboda zimazeemu bbanga agenda okukuwa guide tulina advisor nituba ne menta advisor asobola okukuwa advice ku kyatakolangako ne menta akubuulya ekituyita talking the walk nti nze ndaba nti mpola ssente nti naye sisobola kuwola muntu miliyoni 4 ng'omwezi cash flow ye tesobola kuba na mitwalo 5 owulya menta kyagamba kati gwe ofuutuka eri tofuna menta kyekyo no point mukulu wange kyayogeddeko nti no totandika bizinensi wekka tosobola okutandika bizinensi wekka n'otambula okitegeera osooka neweebuuza kuno ga naye kituufu bwe nfuluma ekiro nga ne milioni 35 ntiye neŋŋenda ntandike okukola juice waliwo gwe mmanyi yali akoze juice ne bamunywa olaba menta kyagenda okugamba naga juice wa sukaali oteekamu mutono oba basinga kwagala ngalimu watermelon basinga kwagala wa mubisi gwanjo ekyo kitegeera menta ng'akubuulya ekyali ayiseemu naye kubuga nti ozze obeere kamala byonna wa ssente zo omuzannyo bakunyuma togenda kuguzannya Melanie Motesi Mel agamba this thing of a big dryer customers don't want to wait small naga nti a small one takes long time to dry. What do you talk about? Ekyo gwe tokifaako kireete bakyogerere wali tokirinda mu bigambo byo leka ekyennyanja kijje mu saaluuni yo bwe kituuka okulya kikugambe nti dry eno entono tejja kukola naye nga gw'otandise nakatono kuba ffe kye tuba twagala okulaba bano abantu wano bajjawo kuba ofunamu ekyokugula dryer ey'emitwalo 5 oba 6 okitegeera n'obeera nga weemazeeko ne ssente ez'okugula oba akafoomu naki n'emmira naye nga akatono kasobola okukola ekintu kyekimu tusooke n'akatono tukimanye nti wabula ddala akatono kano kalwawo ne buba kimanye nti tuli mu kutandika bwe kyogamba omwana wo bw'oba waakamuzaala waliwo ayinza okumuyombesa nti ye gwe omwana wo nga tayogera teriyo baba bamulaba muto abantu naye baba bakulaba nga otandika oli mu kweyiya okizimba mpola mpola okitegeera
obadde obamaliriza. So tumaliza obudde bwe bututuza butukutte sharing nga video tutambule naye nga ensobi singa ogenda n'osooka n'otula wali wabbali n'ozikola ki n'ekirala ekya sente nga bwe yakyogeddeko nti akasente kikulu nnyo nga tutandike naye sooka olowooze ku bizinesi nga tunnatuuka ku sente osooka bw'ozuula baani b'ogenda okuweereza baagala biki babyagala mu bulungi ki era ddi kati nze banetegeyo kambatenga gyewola Sepa Money Bridge nasooka nemmanya nti ndi Abu Dhabi nengenda kuolaba na Uganda bokka strict bwe munajyaimu mu Filipino munagana ejja kubanga upgrade naye nga strict nasooka kunoonya mu na Uganda 2 nenoonya mu na Uganda nga yagala shillings tayagala dirhams olwo ntandika abadiramu bajja luvannyuma okitegeera kati nenoonya credit limit nti bwe mba muwoze ninakoma ku sente mmeka kugamba ne bwaba tasasudde mba nsigala ngenda n'empola abalala okitegeera naye kati gwe bw'obeereyo nga tozzeemu da question of who omuzannyo bakulimba akatabo empapula zijja kubeerawo naye nga gw'obikkula toziraba kitegeera so mwebale tugawagira mwebale kusharinga video ate nasharinga nyiga share tambule so ndowooza okirabye abantu mwenna twabagamba nti tugenda kukola abagagga we are making millionaires to turn them into billionaires. Mugalu ajja kuwa Mugalu mwagala nnyo kubanga he is my personal testimony. Waliyo n'abantu bangi nnyo nga you are my personal testimonies era kyovula bwe munaaba mutuuse mu Uganda nga mulina kye mwagala okuyigiriza House of Wealth sobola gitambuza bw'omu nammwe nja baleeta ano ku ofiisi nkulenga podcasts nammwe okiraba okuteekera Mugalu wano njagala kulaga nti ku bye namusomesa naye ayina byayinza okubasharingiramuko okitegeera so bwe nze nkimanyi sisobola kuba na magezi gonna newakubadde kati degree ndi mukwongerako yakutaano yakumeka degree nga nnyingi sizibuzaabuza kandabe waliyo ya start waliyo ya chenala start IT information security kati ndi mukola wealth management and investment ate lwakuba bali bechangira mateeka gange ninagonja kugasomanga so fe tujja kusoma ebintu byonna tubimaleyo tubeerenga tuyina na amagezi ate nga we tugatambuliramu nekyembadde nyo okulaga nti kati abantu nga Mugalu bwe tubawa ekimumpeesa omukisa wano okwogerako namwe he is a living testimony nti musajja yali ku kyeyo omusajja n'alaba House of Wealth omusajja n'ayagala House of Wealth omusajja n'atandika okutambula n'ava mu bigambo n'atandika okutambula bizinensi n'azikola bizinensi ne yeebuuza bizinensi ne zikula kati bano bwe bati mbagala nnyo njagala naawe ojja oŋŋambe nti Newton nali bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti kaakano nange ntambula olugendo olwo ojja kujja wano nja kuwoyogera ali eri abantu nange abantu sisobola kwogera nabo bonna abantu bali abantu ng'obuumbi 7 njagalako abantu batono nnyo so mwebale kutulaba Katerega Moses naawe oli testimony yange abantu mwenna abasinga obungi wano muli testimony zange muli actually sina testimonies muli testimony za House of Wealth nti ebintu bisoboka okitegeera so tujja kubaleeteranga abantu bonna tusangibwa ku Buddu House level obala ground first second bwoba obala floor ground floor first floor second floor bwoba obala level waliwo eya 0 level 1 ne 2 tubeera ku third level gye bayita second floor tubaagala nnyo twagala okutumira muganda waffe Moses Blessed Wamala ayagala nnyo House of Wealth ate naye testimony ya House of Wealth ekintu akitambula nga bwe kirina bangi nnyo muli eyo naye tubaagala nnyo musharinga video zino abantu bayige mwebale kutugoberera mwebale kufiisawo obudde Mukama abatukumire bye bye